nga Uganda yeteekerateekera okujaguza olunaku lw'abasomesa olubeerawo buli nga 5 mu mwezi ogwamukulukusa bitungotungo buli mwaka, ab'ekitongole kya UNATU beewera okuvunaana minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Jesca Alupo olw'okulemwa okubawa ensimbi zaabwe eziwera ddala obuwumbi 25 ezaabaweebwa President Museveni okutambuza ssako yaabwe. Ssente zino zaamala dda okuyisibwa Minisitule y'ebyensimbi ng'era zirina okubaweebwa buli luvannyuma lwa myezi 3. Ssaabawandiisi wa UNATU James agamba nti bano abasomesa bonna bassizza kimu ku mulundi guno. Abasomesa we basanga Lupo, we basanga Ekitiibwa permanent secretary wa bwalinnya mukwate kubanga sente zammwe baziremeddeko be bazirina mukwata. Annyonnyola nti abasomesa bonna abaawummula nabuli kati tebalina ssuubi obanga ddala banaafuna ensimbi zaabwe olw'okukandalirira okususse. Sente z'emisaala gy'abantu abaakola ne bawummula zituluma. Abasajja n'abakyala abo baakola abamu balwadde, abalala tebalina byakulya, abalala beetaaga kuweerera abazzukulu, abalala lwaki mubonyaabonya abantu b'eggwanga? Lwaki ddala ddala? Olunaku lw'abasomesa lukuzibwa buli mwaka nga 5 omwezi ogwamukulukusa bitungotungo, era nga wano mu Uganda emikolo gigenda kubeera wano ku kisaawe Lugogo mu Kampala nga President Museveni asuubirwa okubeera omugenyi omukulu. Abasomesa abalala bagenda kukuza olunaku lwabwe mu bifo eby'enjawulo wonna mu ggwanga.